Katobu Johnny Black ayagala amusaba kisolo kye bayita omuntu. Nalumusangako. Abatamanyi kuyimba tebatantala ku nnyimba zange. Kati Johnny Black omusanga ku kisolo kye bayita omuntu. Johnny Black atasobola naye mwennyini akimanyi tasobola kuddamu kisolo kye bayita omuntu. Ekisooka audience gy'ayimbira y'abasiru. Tebasobola dwa appreciatinga. Muntu yekka asobola okuddamu okuyimba ennyimba zange, ogundi asobola okuyimba King Sarah. Because he's musical. Ali musical. Nani omulala? Waliwo akavubuka akalala, akavubuka bakayitanga kakisemakula. Katututu, kali kayimba bulungi. Bantu batono nnyo kujjako nga wasomako ku music. Tosobola kufuutuka eno mala gayimba luyimba lwange. Ki ekyenjawulo ky'okweka mu ddoboozi lyo? Code progression zange ziri omafis kugamba neneko. Olina bridge gy'oteeka mu ddoboozi lyo? No. Eddoboozi buli omu yenna yena asobola okuyimba music. But what kind of music gw'osobola? So kakati nze nsobola okuyimba jazz. Bwe mba nfunye amanyi okuwandiika jazz and direct nze sagala kweteeka mu lugezigezi. Nina direct omulungi n'abinjigiriza I can run. Kati waliwo waŋŋambako nti oli voice trainer. Johnny Black osobola omutraininga n'ayimba ekisolo kye bayita omuntu? Nedda sobola kumutraininga. Kubanga first of all Johnny Black eddoboozi lyayimbira mu siriri. Eryani? Akola kole. Naye kakati singa omugamba nti yogera nga bw'oyimba. Tasobola kukikola. Lino lyo liri forceful. Kyova olaba Chameleone ye yakolangamu ku ddoboozi byakowa naye Katonda ndowooza yafuna amagezi Mukama Katonda n'amusaasira n'abifaako naddeyo mu ddoboozi lye. Kati Eddie Kenzo wali yali azzeeko mu kilaasi ze z'eddoboozi? Nze Eddie Kenzo nasooka mulabira wali Emmengo ewaabwe. Eddie Kenzo bamuzaalira awo Emmengo awo ng'Ebulanga awo. Bamaama be baganda be bonna babeeranga awo. Mwana w'Emmengo nga wava n'agenda n'akuba akapiira. Naye Kenzo yakiyingira buyingizi. Yali muzinyi w'amazina n'akiyingira. Katonda n'ajja n'amuwa omukisa gw'amaanyi n'amuwa obuyimba nga bw'abaana bato. Kati nga bw'afuluma akayimba abaana bonna mu ggwanga bonna baba bayimba. Nze sityarosi ndi bosi buli wamu wonna woyita nga buyimba bwobwo. Lullabies, children lullabies. Nga bw'olaba tusisi twagenda mu kibira sisi netuba gamba ye yawandiika lullabies ezakakati. So abaana bato nga bawulira music mwangu nnyo music we abantu omukwata n'okumuyimba. Naye ekyo tekimufuula mukugu kugenda mu bya kikugu bya minor chords bya diminished chords ebyekikugu fire byeyakolanga ebyekifule bibye bya kikugu tosobola kufubutuka bufubutuseno lunaku lumu nojja okole ebyafire byali by'amaanyi nnyo bya kikugu nnyo. Wafunye obudde n'owulira kulimba lweyayimbye olwafire? Naluwulidde. What is your analysis? Wakoma mwagala yimba atya? Oluyimba si lulwe. Oluyimba lwafire. You cannot okujjako ng'oli wakabi nnyo. Omuntu kyova olaba Juliana ayimba. Omuntu okuleeta oluyimba olutali lulwo nojja n'oluyimba lufune noyagala olufuuka olulwo oba oyimba nnyo. Eddie Kenzo takisobola? Eddie Kenzo alina waakuma. Waluwulidde otya gwanko kato olwa Eddie Kenzo? Oluyimba lwa Eddie Kenzo naluwulidde nga lwa Eddie Kenzo bw'atyo bw'ayimba era waakuma. Luno ne luli olusinga? Sha omanyi kyekyo
okulaba Golod nakyogeddeku dda okulaba Golod n'omugerageza nali nejjinja limusununu de batabula mu nkokoto byanjawulo. Mu kwogera kwagamba nti olimba ennyimba ze nnene nnyo okusinga eza Filibongo Lutaya zonna. Ekyo tagezaako n'okwerimba. In fact abantu tebalaba musiki wa Kenzo olw'okuba nti mulungi nnyo tuwa kitalo. Simplicity, simple music, ebidandali ebitwaliriza omwenge. Kati ng'ogendeko mu disco olaba oluyimba weekend it's a weekend lotenti nemama lotenti biki era osuubira ennyimba za mu bidongo abatamiivu nga batamidde ne batandika okusina amazina. Abantu oba Kenzo bamwagala oba tebamwagala, but Kenzo is simple. Kenzo ali simple. Naye ekyo ekye simplicity teweeteeka ku ba genius ba music, sigala mu ba simplicity bo banno. Kenzo si genius nga haina awadi. Kenzo si genius wa music nga taina za awadi za bali utawadde ko awadi nomine ani agament mu awadi banoonya nnyimba zisinga kuba za kabi. Bayinza okuba awadi nga gye bagenda okuwa nga oluyimba terwabadde lwakamene nga lupromoting Africa. Oba bakuwadde oluyimba nga lupromoting humanity. Yagambye temumusinga numbers. Ebyo bya numbers bye byayogera. Wano baasi abagenzi bakolanga ebyekisiru ne Charles nga bafuna numbers ez'amaanyi. Kakati olwo tubateereza nti bakolanga byamagezi. Asia ne Charles bakolanga ebyekisiru mu nsi. Asia Mukama Katonda yamutwala. Kenzo omugerageranya ne Asia. Nati kyenjagala okugamba twagala yogere ku numbers. Numbers abantu okulaba numbers ennyingi bayinza okuziraba nga bazisabye mu kwekanga. Ekintu kyonga kibi nnyo. Kwe numbers balabye numbers nga kibasanyusiza. Kibasanyusiza naye nga tekibasanyusiza nga kyamagezi nga kyabusiru. Kakati bwamanjagala kukola numbers wano kale kambalage bo bakola numbers. Kikola anko kato. Mujjem kanzijemu empale. Tochikola anko kato. Kanzijemu empale. Akati eso sebo. Tochikola. That is numbers. Okola ebintu ebiri opposite to what other people think. It's numbers. Kati olwalumano nenzijjamu empale. Nengite muba mwakakasuulayo mba mu million yes. Satweza kati kiba kyamagezi. Don't be stupid. Muleme kukola bintu biri stupid. Omwana olwo bwe yakoze statement eno wamunoonyezaako nga gwe. Sinaba kumunoonya amanyi nti mwagala nnyo. Kenzo amanyi nti mwagala si mwagala lwakuba nti ayimba. Mwagala munaku munnange. Kyekimunjagaza by the way. Kenzo munaku. Kenzo munaku w'emmengo. Afudde wano yali wano. N'abaana abavubuka abamu bwe yakulala bali awo boza mmotoka. Kati Katonda ye babanga yamuyamba n'amusitula n'amutwaleyo. Mumuleke bambi, mumuleke. Kubanga abantu kati banoonya bakube Kenzo mukuba bambu amumalirize. Kanaku mukuba kaaki. Mukaleke. Olaba Kenzo oluyimba lwani lwayinza okuddamu n'alutuukiriza. Ngirasa etangala. Ebyo ebidandali abiddamu ssebo. Naye bw'amuleetera luli oluyimba lwe twayimbanga ze baayimbanga mu kyaki Kenzo ayinza n'okusirikana okuteeka muteti afa n'azirikana ng'obati. Ezo ez'oluzungu ezo wal bagira te smile joy to the world biki ebyo ez'oluzunguzungu ezo n'akatogo olusobolo zo makerere ezo stuff notation eziri awo ankato wangi joy to the world olw'okusaba kw'abantu kusaba oludde genda ogambe ennyoko yabaluddamu
tomumanyiranga olwo oluyimba lwetaaga director mulamba nayigiriza abavayirini bebatambula abasaksi batambula si bino ebyokugwira kati bakenzo basobola bino ebyokugwira bwe babisobola bulungi nnyo girasi etangala mulimu akantu kali walumbezaayo atukola bwatyo ayinza okuyimbira ezo kenzo n'otya yerevoze byebintu bye naye akati ziri ennyimba ziri mu staff notation ezaffire tozepampalikako ziraba edduka kubanga nkulaga nti owa besi ayina staff notation zalina okukwata besi yekka owa solofa ate fire yali abimanyi yali amanyi okuwandika staff notation naye akati bano abayimbi bennaku zino ate tebasobola kuwandiika musiki nyo abantu tomwa batasiima omusajja ate miliyoni 6 mu eyo video eya Born Africa ate fe okuteekayo video yabadde nnungi by the way naye era yabadde nnungi okugikola bwati kubanga si ambasada watuwalizi mu gavumenti yamuwa bamwe miliyoni obaana buli mwezi ambasada watuwalizi oluyimba lwatuukiridde ku mulimu gwe gwakola naye bino ebyokusinga fire abiviireko ddala naye nga bwe yadda naye ate kasajja kagezi akati lwaba tuli wano tudisikasinga kuko kyetuliko kyedisikasinga kakati yeyo generation yammwe yabigambo tebeexhibitinga talent olina okubanga ebigambo biyitire kati tugenda okwogera kati oluyimba lugenda kutunda buli watu wonna bwe yaddamu olwa abasudde nga temwayogera nanti basudde yali tamanyi kuyimba basudde yali tamanyi kuyimba abakazi ninangaana yali mwogezi yali rapist yali arapinga naye nga si mwogezi mutontomi basudde yali mutontomi omutontomi gwe bagattako ki gwe bagattako ebivuga naye ngaebivuga byo byakadongo kamu ekyogamba ali kati basudde anti buli omu ayina ebibye kati yefire yali akola music international music fire naye abantu bavumye Kenzo Anko Kato bamuvumira bwerere abantu mukenze muveyo okumuvuma mumuvumira ki muvumira ki kyabakoze ekibi yayimbye oluyimba n'alwonoona yabadde agezaamu nawe Kenzo lwakuba gwe Kenzo kati nze I salute you kubanga waleese topic ekuleetedde ate erinnya eddala controversy omanyi amanya ga mirundi ebiri waliwo erinnya eddungi n'erinnya ebbi waliwo erinnya ebbi liweteekako kati nga lino lyembadde ngenze lyembadde ntandise okweyambula eribaddeyo linnya naye liba linnya bbi owulidde kati Kenzo gombi yagafunye ku mulundi guno yafunye ebbi n'afuna n'eddungi kasita kuwamaanyi ensi yonna yona gweyogerako ebbiri eryokuddamu oluyimba mu bukyamu yadizemu mu bukyamu atya tannaba kubagambako nti agenda kuyimba nga fire yabagambye agenda kuddamu oluyimba nga Kenzo lwakuba nako kasirusiru tukawolereza tekafaayo kapumbaavu oyagala luseke omanyi okufaayo ku luseke kenwaneko kaveeyo kagamba abantu bagagako ziketondo tekagamba tewaliwo musango gwe kafuzi ate lwaki ketonda kujjako okwetonda ebuzibu bwaffe bwokka nti Kenzo toddangayo mu bulamu toddangayo nekikujja ne mu bwongo sigala ku music wo bwegombe naye toyonona nnyimba zaabwe manyi naffe ne basudde yeegomba ekirasika walya yaga nti eri ekirasika walya lyawufu kale eri ddoboozi y'ekirasika lyawufu nnyo naye kati bono bamenyo bamazeeyo anaddamu lwani olulala aliwo kudda ddamu abantu alina ennyimba z'empya muleme kunafuya Kenzo muleme munafuya wamwagala omunafuya nti abeera nga addaddamu nnyimba yimbaawo muleme munafuya please addemu za kamiliyoni obaza Mr. Mutabani ate Mr. akyali ku nsi ate lwaki bamudda mu nnyimba ezabasudde gundi bazizeemu ezaani Sebatta oyo bamujoze ate bonna buli abayimba ennyimba ze battanzite kubanga abayimba ennyimba ze kati olaba kashiba kagenze kakwata oluyimba ne Andre simanyi Andre nimbununidu oluyimba lwonna Andre
Andre na ayina music gwa producinga producinga urban music gwa koma oyo local music amusobola oyo Andre wanalero no banange mumanye we mukoma ba musician mumanye music w'abantu gwa muddamu ate mumanye we mukoma tuwe pambalika kujja kudda music wa Maria Mundagire tojja kumusobola tomusobola wa Maria Mundagire n'olw'ensonga eyo bannange ekyo kintu kikulu nnyo abayimbi mwebalira music gwe muddamu waliwo music gwaddamu kati nze kankuwe music olaba nze nsobola okuyimba music